Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuwuliriza ku hadith of the day, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-yadul ulya khayru min al-yadus sufla wal yadul ulya hiya al-munfiqah wal yadus sufla hiya as-sa'ila. Atugamba Rasulullah ebyengira n'emirembe gibere ku ye nti omukono ogwo waggulu gwe mulungi okusinga omukono ogwo wansi. N'atugamba nti omukono ogwo waggulu gwe mukono ogugaba, gwe gulumirirwa ne gugaba. Al-yadul ulya hiya al-munfiqa, gwe gulumirirwa ne gugaba. Wal yadu sufra, ate omukono ogwo wansi ogubeera ogwo wansi gwo gwe mukono ogusabiriza. Kati baddu ba Allah kituyiga mu hadisi eyo tufube okulaba nga tubeera mu bantu abalumirirwa ne bagabirira abo abatalina. Tubeere nga tubeera mu bantu ab'omukono ogw'owaggulu nga tulumirirwa ne tugaba, tuleme kubeera mu bantu ab'owansi abasabiriza. Beera omuntu omugabi ate tobeera omuntu omukono omuddu wa Allah, era obeera omuntu omugabi ate tobeera omuntu asabiriza. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.